Ndagwa timu omunano gw'empaka z'ebika by'Abaganda z'omwaka guno gukomekkerezeddwa nga timu nnya ze ziiseemu okutuuka ku mutendera oguddirira ogw'akamalirizo. Timu y'ekika ky'Endiga y'emu ku ziiseemu ng'okutuuka ku kino ewanduddemu ente ku mugatte gwa ggoolo 3 ku bwereere oluvannyuma lw'okuwangula oluzannya olwasooka ggoolo 1 ku bwereere nga n'olunaku olwaleero esobodde okumega timu y'emu ggoolo 2 ku bwereere. Omutaka John Sebwato ng'ono ejjajja w'ekika ky'Endiga yeebazizza abazzukulu be olw'okulwana okufiirawo ne bawangula omuzannyo guno. Byonna nja kusooka nebaza omuyimbi David Lutalo yebale kuwagira motivation gyataddewo y'amaanyi azizzaamu abazannyi amaanyi kubanga okuva lwe yayingira enkambi yaffe tweyongerako obweyongezi buli kiseera. Nkyali Wandiga nkyaliwo nnyo kino ekikopo Katonda yakituwa tulina okitwala engabo tulina ogitwala mu kabada. Timu endala eyiseemu okwesoga omutendera guno ye y'Olugave ng'ewanduddemu Mamba Namakaka ku kakodyo k'okusimulagana penalty ggoolo 5-4 omupiira ogunyumidde nnyo abalabi ku kisaawe ekya Kabaka Kyabagu e Wakiso. Omutendesi wa timu y'ekika ky'Olugave George Semwogera agamba nti ekigendererwa ekyabaleeta mu mpaka zino kwe kuwangula ekikopo era babuzaayo emipiira mitono nnyo okutuukiriza kino. Bazanya abaana abo kibi nnyo okuyikolayizinga n'okola ki n'ogattawo naye tubaza Mukama tugasseewo ne tuwangula omupiira kati tulinde okulosinga mugga oguddako. Minisita w'emizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe yeebazizza ttiimu zonna ezivuganyiza ku mutendera guno olw'okwolesa omutindo omulungi. Tukyalina ekizibu ky'abantu ba Buganda mwenna abazzukulu mu bika eby'enjawulo mukomeewo mu bisaawe mulabe emipiira gino bwe tuzizza obujja tulaba nga ekitiibwa kyakyo ky'emipiira gino omutindo gukomyewo naye ffe tuteekeddwa okuba abavujjirizi abasooka nga tetunanoonya abavujjirizi bonna n'olwekyo kyensooka okkunga be bazzukulu mwena mu bika eby'enjawulo mujje mulabe emipiira gino. Timu endala ezeesozza omutendera oguddirira ogw'akamalirizo kuliko Effumbe nga liwangudde Empindi ku mugatte gwa ggoolo 6-1 wamu n'Ekkobe nga nalyo liwanduddemu ekika ky'Engeya ggoolo 1 ku bwereere. Chris Kasaga ne Waswa James BBSKATI Ageesigika.